Aha, bannange waliwo ekintu ekimu munnange ate ekikwewuunyisa. Omukulu Bobi Wine yeewuunyikiriza munnange ate esayidi eno social media engeri nga actually aguddewo ekifo ekipya oba headquarters mu Busoga wali, naye muganda wange ekibadde esayidi nga ali mu kudda awo kibadde ate kikambwe nnyo, bye ngenda okubeera nga nkulagakokko oba nga nkulambulira munnange esayidi awo mu maaso ngenda kubeera nga mbikubuulira kw'ossa ate ne King Saha ebibadde byogeza abamu obwamawali nti oba yakozeyo munnange ate kampuni Zai Muchuzi Mix, bye ngenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo, kampuni y'obunzaali esayidi mu maaso awo. Kakasa nti no vidiyo ogirayikinga kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bambidde Geminati nsinzira ku Geminati Yugi, kansooke nkutegeeze nti no ekibadde e Busoga by the way Bobi Wine yeewuunyikiriza munnange ate ensi esayidi eno oba social media muganda wange avuddeyoko wali n'agamba nti no ekifo kino twakigula munnange ate akabanga akayise emabega, actually wayisewoko emyaka bukyanga bagula munnange ate ekifo ekyo nga bw'okiraba bwe baguddewo munnange ate headquarters empya wali munnange ate e Busoga nga bamaliriza munnange ate naye ekibadde mu kkubo ng'ali mu kudda muganda wange abantu babadde bayitirivu nnyo 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 nga bogezaako okulaba. By the way ndabyekoko wali poliisi ng'egezaako munnange ate okutaasataasa ku mbeera awo, naye muganda wange nayo munnange esobeddwa esayidi erabye nga wali ate kibayitiriddeko munnange, naye no okusinziira wali tiyagaasi anyooseemukko omukulu Bobi Wine era nga boogezaako okulaba munnange ate mu katambi ako. Embeera munnange bwetyo bwebadde wali ku mukulu Bobi Wine wali ng'ava munnange ate e Busoga mu kuggulawo munnange ate headquarters empya. Kakati nno akatambi akalala kenkutte, omuyimbi King Saha abadde ali mu kwogeza abamu obwama esayidi eno nti oba yaguddewo munnange ate kampuni ekola obunzaali. Oh my God, byonna bibadde bitambula awo nga omanyi munnange ate omugambo omanyi erinnya Zai lyagadde osawundingamu ng'amannya ge, naye nno just bibadde byogeza abamu obwamawali, naye nno kiraga nti nno bambi abadde akubira abantu bano labika ndowooza drop era nga boogezaako okulaba, naye omanyi King Saha taggwaayo byayogedde awo ng'ate ndamunange ate akanzaali kano. Oh my God, byonna gye biggweredde binjagala okubeera nga nkuwaakokko osooka owulire. Basebo ne bannyabo tubaleetedde akanzaali Zai Muchuzi Mix. Akanzaali kano ka Zai Muchuzi Mix kanzaali katabu nnyo kanjawulo nnyo mu nva. Akanzaali kano kakyusa enva, enva ezibadde amazzi zonna ziteekako lukurimu n'owoomerwa akanzaali. Akanzaali kano kaleeta appetite, olukombako obukombi ku nva bba oba ogenda kuwuta supu mu malemu. Akanzaali kano koolaba kano nga katadde mu mmere y'omukolo buli aliddeko agenda kusaba apaakingeko. So akanzaali Zai Muchuzi Mix kanoonye ogenda kuwoomerwa emmere, ogenda kulaba abaana nga bagezze banyirira nga bafunye amatama. Kanzaali bakayita Zai Muchuzi Mix. Aha, King Saha taggwaayo. Naye nno olumaze okuba drop eyo by the way n'akakasa munnange ate ekivulu kye, actually kankulekera akatambi kano. Onatya nti tebatulikodinga tebatusharinga ne tuturendinga. 21st November confirm tugenda kuba Lugogo Cricket Oval. Jangu leta mama leta tata Lugogo Cricket Oval 21st November 19. Hello. Showtime.
bwe kiri muzeeyi